Paka kumutasa wao msajili mulala mukazi we yasse mulala msijja mutoyi namza ne dokti kuganja basajja bali tochati chukula babamu bawoza tabalina maana gasajja nenga bali tochati mu makala mangi sajja nega gende na psychological mangi sajja gabwana namsajja mu cemetery sawa na maana gasajja. Yes, buterevu omulungi ali kujika media andaba kwaniriza era nenkubuzaako nenkwebaza nejo jonna gyotusaako engalo. Oyo ye mukyala Jennifer Fulufiga batusedda ku kooti atenga amaanyi gakyali mangi nga bwogalabye ali simaati era omulabye engeri gyabaddemu olunaku alwetegekedde engeri gyayambadde yokka engeri gyanyumyemu eyongera okukakasa nti olunaku olwaleero twandiba Subi bwatyo Aji Ali ne tuvaayo naye nga Beiro agifunye bulungi nnyo mu bujjuvu. Kakati embeera nno bwetyo bweri bweyimiridde ku kooti era olunaku olwaleero essuubi eddyo liri waggulu nnyo nga bw'okiwulira naye nagambye essuubi olina okuliwerekezaako n'okusaba. Suubira nga bw'osaba Aji abeere nga mwanatu afuna obwenkanya. Kankwongereyoko n'akatambi n'oluvannyuma nkomewo ate era nkwongere maaso. Abantu balina essuubi ddene olwaleero, tusuubire eki lunaku lwaleero? Simanyi basigale nga basuubira tusabe Katonda okusaba kwaffe kube nga kuyitamu mukyamba katubeere bagumiikiriza tubalekidde naye nga tuli wano tuliyingira. Famire ya Haji eri etya essaawa zeno abaana baawumula tebalaba ku taata waabwe kuba baawumula? Manyisa siri mwogezi wa famire nze ffe tuli bannamateeka ba Haji si ba famire yonna. So oba ku busemere bana Kampala bonna. Yes, oyo nno ye mukulu Honorable Muhammad Nsereko era nga y'omu ku balooya abali mu kuwolereza Aji Ali era nga babadde bamaanyi nnyo mu nsonga eno eya Aji Ali mu kulwana okulaba nga Aji Ali afuna mwanatu obwenkanya. Agambye essuubi ddyo libeewo naye n'okusaba nakwera kuyina okuwerekera essuubi bwe tutyo ne tubanga tusobola okubeera nga tusabira Aji Ali abeere ng'olunaku olwaleero mwanatu nga afuna Beiro. Ne taata wa Aji Ali naye alina byayogedde. Jjukira taata wa Aji Ali y'omu ku baamweyimiridde era nga olunaku olwaleero tusuubira okubeera nga agenda kubeera nga aweebwa Beiro kubanga abaamweyimirira bonna baawaayo ebisaanizo byonna ebyali byetaagisa era ne kooti n'ebyapuruvinga ekitegeeza nti olunaku olwaleero twandiba n'amawulire amalungi nga Aji bw'atyo ateebwa. Kankuwe ku taata wa Aji Ali n'oluvannyuma tweyongere maaso. Tandike n'amannya gaffe muzeeyi. Amannya nze Kamenya Lasito ambeera Matuuka Mbaddabi. Leero mweteeseteese mutya kuba last week ku Monday
babayita ng'abagenda okumweyimirira leero mwetegese mutya mu ngeri ey'enjawulo okulaba nga mufuna bbeeyi? Tuzze n'essuubi ddene nnyo oluvannyuma lwa kkooti okutukakasa okweyimirira Hajji. Era tuze tuli basanyufu ddala n'essanyu tulirina ku ofeesi, tusuubira nti Hajji tugenda naye inshallah. Byonna bino bibaddewo muzeeyi. Omwali mufunyeyo akadde n'ogerako ne muwalawo Zuula kuba muwalawo mumunyinamu omwana. Okuva ensonga eno yabaawo saagalangako musisinkana era sijja musisinkana era soogerangako naye. Nsonga ki muzeeyi? Nange nafuna obusungu bungi kubanga mutabani wange mumanyi kyasobola okukola nekyatasobola kukola. Yes, butereevu oyo nno ye mukulu taata owa Hajji Ali. Baatuuse dda ku kkooti era nga from day one babaddewo ne bayiwawo omubiri okusobola okulaba nga Hajji Ali mwanattu afuna obwenkanya. Kansubire mu bigambo bye mubyewuliriddeko era nga ye ateerawo ne mutabani we omukono ne bagutemako n'agamba nti ye amumanyi, byasobola okukola abimanyi ne byatasobola kukola nabyo mwanattu abimanyi. Era n'ategeeza nti ekyokukwata omwana ekyo kyo Hajji Ali tasobola kukikola, ekyo kyateerawo n'omwana w'omutwe ne bagutemako kubanga kyo akiwakanira. Omwana we amanye engeri gye yamukuzaamu, omwana we amanye empisa ze, amanyi na biki byasobola okukola ne byatasobola kukola ki ne byatasobola kulabika nga mwanattu akola. So be bamu ku beeyimiridde Hajji Ali ate ng'era ye taata owa Hajji Ali Mwizera. Embeera bwetyo bweyimiridde era ategeezezza naddala mwe aba social media inlaws abadde bagezaako okugusala mbu simanya Hajji Ali bw'anaafuluma agenda kuddira Zuula, simanya Zuula yamuloga, simanya Zuula yamukola biki. Okusinziira ku busungu taata bw'alina ku Zuula nga bw'omulabye mu katambi ako, sisuubira nti anakkiriza mutabani we okuddira Hajjati Zuula. Ekyo kyo tekisoboka ate ng'era tekirisobokerako ddala. Taata ye agamba tafunangamu mukisa gwogera na Zuula era teyeegomba kwogera na Zuula, teyeegomba kuddamu na kusisinkana Hajjati Zuula kubanga ekintu kye yateeka ku mwana we ekyali kinene nnyo nga bw'okiwulira ate ng'oggyeko n'obunene bwakyo byali byakuwaayiriza, tebyali bya ddala wadde yadde n'omulundi n'ogumu. So taata agamba ye Hajjati Zuula takyalina kyamwetaaza wadde nga muwala waabwe era nga bamuliramuko n'abaana, takyalina wadde na kyamwetaaza wadde yadde. So embeera bwetyo bweri ku kkooti naye nga ffe weetuli updates zonna okubeera nga tuzikutuusaako obutereevu. Gwe kyoba okola kiri kimu weekubire ku mukutu ogwa Jika Media. Updates zonna tugenda kubeera nga tuzikuwa mu bujjuvu bwazo. Kale nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Teweerabira kutandika on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalangu wonna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatobera ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulwaka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale weekuumire ku mukutu ogwa Jika Media, subscribinga, likinga, tusinkane ne mu comment section nga ompa endowooza yo. Abutereevu munzikirize mberekereze akuume atakomera mpeera. Mweraba.